Okera ddala okulyaniriza tteeka ddungi kubanga it's an amendment bill. Libadde lireeta nnongoosereza ku tteeka ekkadde eririwo erya copyright erya 2006 ndowooza gwe mwaka ogwo. Kati 2006 biseera ebyo bingi byali tebirina developingwa. Lyongeddemu ebintu biringa bina. Ekisookera ddala kye bandiyise stricter penalties. Ekyokubiri kye bandiyise nga digital protection. Ekyokusatu kyandibadde nga economic benefit. Ekyandibadde kisembayo nti etteeka lino lirina okukwatagana n'amateeka amalala agafuga ensi. Likuwa obwannanyini obwebange mu buwandiike. Baluŋŋanyiza mateeka gafuga mulimu gwaffe. Bw'owandiisa omuzannyo oba oluyimba lwo ne lubeera lulwo, kiri eri ggwe kulukolamu ssente, kiri eri ggwe okulumaketinga n'olufunamu ssente, kiri eri ggwe dutetenkanya dujjamu ssente. Kati waddewo ka close naye nakabadde kasumbuwa abantu nga bakayana abalina ama TV, balina radio stations n'ebintu ebirala. For me, I say nti eno free market economy. Nze bwe ntunda oluyimba lwange si Joseph Chameleon wajja okutunda olulwe. Chameleon, we had a very good conversation yabaddewo Mayinja ng'anyumya ku Chameleon yagenda okutunda wakuwe wa Lusini. Mayinja ye ng'akaaba $3 million. Chameleon agamba no, my work is worth 50 million. Era nze njagala gwe batozimpa nga ngenda ntunde walala. Period. That is what it is. Nti yes, kituyamba okuwandiisa obwannanyini ne kituyamba okuprotecting obwannanyini tojja kumala kakozesa bwaka wange. Naye nze mmanyi bwe nkozesa ettaka lyange. But government tegenda kubeerawo nti etaddeawo ssente olw'okuba nawandiisa oluyimba lwange nga lubi, ng'ekizannyo kyo tekinyuma, ng'owemula mu bantu, ng'okola kinti nabo bagule olw'okuba wawandiisizza. No way. Kati etteeka lino kye likuyambako okufuna obwannanyini obwebange nti omulimo gwo guleme kubeera awo kufa ttogge. Kye babadde bagamba ekyokufunamu ssente. Therefore economic rights zonna ezibadde zitambulira ku kintu kyange zigenda kunzira by virtue of the law.